Leero ngenda kwogera prayer. Prayer kintu kikulu mu bulamu bwaffe. Y'engeri gye tusobola okwamikatinga ne Katonda. For example, naye tulina okuyiga engeri gye tusabamu obulungi. Bwe tusoma mu kitabo kya Isaiah chapter 1 verse 15 egamba mbu and when ye spread forth your hands, I will hide my eyes from you. And when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of light. When Isaiah yali agezaako okusomesa abantu Katonda kye yali amugambye nti abantu balina okuyiga engeri y'okusabamu entuufu. For example, wano Isaiah yabagamba nti oba omuntu amakinze many prayers, Katonda tajja kubeera ng'awuliriza those many prayers. Naye omuntu akola kya prayer ekisookera ddala you addressed even Father oyinza ogamba Katonda wange muggulu, then you thank him n'omwebaza by'akoze, then you ask him n'omusaba by'oyagala, then you close in the name of Jesus Christ, then no closing mu linnya lyaki Jesus Christ. Wetukola simple and sincere prayer tubeera blessed ne Katonda asobola owuliriza prayers zaffe. So tuyige okukola sincere prayers, Katonda ajja mu answers zaffe.